mabizi biwuzuma buwuzumi mbizi kati Katonda dde ku ludda lw'amabizi aleke Bugingo. Bugingo ayogera n'abalwadde, Bugingo ayogera n'abasibe. Era amabizi gagambye wakusibwa emyaka 35 amabizi gadda gagano. Laba amabizi gawano Yokaana 9. Kati ng'olaba TikTok eyo eriko abantu category of people bangi, mulimu abatalina amagezi biwuta bonna bali ku TikTok. Waliwo ab'obujja, waliwo ab'obukyayi, waliwo abangi kugamba category of people bonna bali ku TikTok. Kati oyinza bagaana kwogera. Haleluya. N'atalina amagezi n'akwogera n'okitwala, n'ow'obujja n'ayogera n'okitwala, n'awaayiriza n'ayogera n'okitwala. Tojja kumalako gwe buli kaseera nywera ku kigambo ekyo, kigambo kya Katonda.